tubadde tulina senator of foreign relations affair mu ggwanga eri America era nga ekyamaani waayo omukulu gwe nagamba kamanyiddwa nga Jim Charles linnya lirimu lirina sine S kakati ye Jim Krish yavaayo n'agaana apology ya CDF yali akoze eki yali ataddeyo era bw'atyo n'agamba nti no CDF yali acrossinze red line n'okuva olwo CDF abadde andooza abadde atuuka n'awummulamuko abadde ebyo ebisooka n'awummulamuko n'abirina ne biwera najja n'abikwasaganya omulundi gumu nga bikwatika ng'ate olwedde waliwo ne forces endala kati ekiro ky'olunaku olw'eggulo yakomyewo ku mutimbagano CDF okubaako ensonga zaatereeza kubanga kyandibanga aboonona babadde baki zabeera n'ekitabo awandiika n'agamba ani ammanyidde n'awandiika n'agamba nono yammanyidde n'awandiika kati bw'ajja ku mutimbagano abatandika omu ku omu kaakati yatandikidde ku seneta oluvannyuma olumugamba nti yakulosinga red line n'ajja n'agamba nti my name is not commander erinnya lyange sinze commander please kubanga ne kamwanda mudogo gyali so ayagala erinnya lye likola eki lisigale nga my name is not commander I'm at Kainerugaba my name is General Muhoozi Kainerugaba. What red line have I crossed according to you? You can re-evaluate whatever you want as far as our cooperation is concerned, but you'll never demean and degrade us. You'll never make us your slaves. Namuddamu. Oyo n'amuwa ebibye ne stampingibwa n'omukono gwaki neguteekebwako kulisi tannadda tumulindiridde nga keeki eyokya okutubuulira akabadde yeebase webadde akola so oyo ne bamumaliriza bwe yavudde awo Dr. Chris Balyomunsi over the weekend yavaayo n'atutegeeza nti emirimu gy'abadde agikoze naye andibanga CDF agikalubyamu kubanga bw'avaayo nga mouthpiece y'eggwanga lino n'ayogera ekitufu ekigenda mu maaso ate CDF ng'agenda ku mutimbagano ng'ate ayogera ekikontana na kye yagambye bagenda okumaliriza nga tubalaba buli omu agamba bw'ati omuntu tetumunoonya bwe munoonya musse bannange ffe omuntu addeewo akale tumulinaako buzibu gwe yinze weekukwatirako nkulina akati tetutandika okulaba nga abali muki mukatemba kakati avaayo ajja ng'agamba Balyomunsi is a traitor. Otyo omutegedde bulungi Balyomunsi the traitor will never be a minister again. Amutandika ti Balyomunsi omuli w'enkwe tagenda kuddamu kulaba ku bwa minisita n'omulundi omuki omulala. Dr. Balyomunsi n'amuddamu wansi awo n'amugamba I rose from obscurity to where I am because of my abilities, not favors from anybody. I'm self-made. Being a minister is not necessarily the best thing in life. My horizon is far beyond that. Let's serve Uganda. Cheers. Yamugambye nti nze ntambudde okuva gye ndi si lwakuba nti wabadde wannyamba wabula olw'obusobozi bwange. Otegedde bulungi okubeera obwa minisita kiki ekitundu kyekifo ekikola ki ekisembayo tuweereze bannayuganda. N'akwata giraasi n'amugamba cheers tunyumire. Tuvuddewo awo CDF najja ku bubaka obwono bwe badde amuzzeemu naye n'amuddamu n'amugamba it doesn't matter. You will not be a minister this time. First come and make peace with me. It doesn't matter. You will not be a minister this time. First come and make peace with me. Ebyo byonna oba badde okulamula nkanga okulamu butuufu ku luno togenda kubeera minisita nga tonnajja tutereze paka ngozze wange ne tutereze enki ensonga. Nkola ya mkyala ayagala school fees kuva wa musajja gwe yayawukana naye era ddala soko jje wakatulabe tobyogeremu tulabe kakati
minisita bali omu nsi n'amuddamu naye n'akomawo naye lero yakomye mukambwe muko yabadde mukamuko nga kalinga nga katonto kaluddewo yagambye bw'ate my father trained me to believe in myself taata wange yansomesa okwekkiririzaamu he restrained me from taking alcohol ani atekinga alcohol awo buzo ebitandikira nankubiriza nankuutira obuteemanyiza kunywa muki mwenge ebigambo byabali omu nsi bireke bibe byabali omu ki bibye I'm sober 24/7 and focused mu Luganda sawa bina essaawa 24 mulamu nga sirinaako kaki kantu konna ebigambo bino bya Kristo balyo mu nsi let me free and and focused focus. He let me free and I don't suffer from Peter Pan syndrome. Those attacking me on Twitter /X don't know the material. We are the original Bachiga and we are the original Bachiga are made. We the original Bachiga are made of go slow. Ekirwadde ekyo kyeyabadde ayogerako wakategedde bulungi akantu ako Chris bali omunsi yakola ki yaleeta ka Peter Pan syndrome ka muntu kutandikira ku myaka nga 23 n'okweyongera waggulu ng'odduka obuvunaanyizibwa CDF n'akomawo it doesn't matter. We are still sucking you. You probably need a Peter Pan syndrome. Nagwa. Era namala namuddira CDF namugamba bali omunsi you should be more worried about jail. Mukulu tabanga yanyigidde eri gye Gwenda feka. Neka tindaba gye byeyongera. Bigenda kutabuka. So kakati awo olutalo sofa we lukola ki? We luli. Bane njagala okwebaza minisita. Luli tubadde tuli awo oba n'emboozi bagikunyumiza Semo kati kankubulireko ekyabadde eno bayombye. Naye nga tolina ngeri gy'otandika bikola ki? Kubitegeera. Tolinaako evidence. Keep it there. Mubyagadde. Awo. Bibanyumidde. Ku mutimbagano kumamwerumbira. However, but seriously, Mukama. There is a problem. Maybe it had that disclosed. Wakati wa group emu Ne group endala. There is a group of boys okitaba era itabadde mwenale. Baka balina bibakkirizaamu. Then waliwo group ene yaba Daudi Kabanda. Under CDF. Naye ye ebyabye bikwatanga bwekola ki? Webyagala. Kakati wandibanga waliwo conflict. Ekyokubiri bw'otunulira mu cabinet ene reshuffle yasembayo. Mwalimu ko numbers okuva mu PLU. Kakati ensonga lwaki zino entawo tezigenda kuggwa paka nga bamaze okukola cabinet. Olina okulwana okubeera visible mu maaso ga mukama wo naddala oba olwanira kusaidia PLU. Olina okulwana mukama waakulabe. Asobola owandiika erinnya erya ne guni mu munteereko. Kakati olutalo gye lugenda kuluwulira. So far we tuli ebirala byonna tujja bba tubigira naye byonna bwakibiri bwe biti biva ku muntu ogwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bano bonna nga beetegeka okulwana beetegeka buli omu okuyingira munne gwabadde abalwanyi omanyi we yabadde.